boy bulaza ngamba gwa NRM andaba ngamba gwa kutira NRM akadingiti ogenda kutwa accountability ya kasente kabasiyazi twagala accountability ya kasente kabasiyazi twagala okumanya akasente ako kabadde kayingira eggwanga baani ababadde bakafuna era kabadde kasaasanyizibwa katya eya accountability tujeetaaga biliyoni 14 ezibadde zitonya wano buli mwaka si sente ntono tuzze tulaba dimansita aliganyira tuzze tuwulira complaints mu masomero abaana basulikibwa ennenge tuzze tubiwulira mu makanisa specifically ag'abalokole tuzze tubiwulira mu bibaalabaala eyo tuzze tubiwulira mu basirikale tuzze tubiwulira mu makomera twagala okumanya twagala accountability uve mwino mbadde musinikira amannyo ko His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ate tebakubuzaabuza nti sente zino gavumenti ebadde tezimanyiiko kubanga abawumbatu tubagenda kwagala okuvaayo okugamba bannayuganda nti omanyi USAID sente zino ebadde tekyaziisa mu gavumenti ng'eziwa bitongole ebyobwannakyewa eziteeka ku akaunti z'ebitongole by'obwannakyewa direct kati kankubuulireyo kino era munnayuganda tebakusiriwaza non-government organizations ze boogerako tewali sente eva mu bazungu n'etonya ku accounts nga ziri mu Uganda wano esente eyo n'etamanyikibwa zino non-government organizations zirina ba auditor generals aba reporting direct mu office of the auditor general wa government okategedde kati tebakusiriwaza nga wolabye nti USAID ya outline nze negamba mu health sector mugenda mu sente bweziti okiwuliriza mu bisiyaga mubadde muyingira mu sente bweziti kati tebakubuzaabuza tebakusiriwaza esente yonna eyingira wano ne wubagwe muntu wa bulijjo n'ofuna sente okuva ebweru nga sente nyingi ezo basooka ne bakuyita era ne bakukwestioninga sente zino zazze zigenda kukola ki kati toyinza kuŋŋamba nti dola miliyoni $5 zijja wano ne zitonya ku akawunti y'ekitongole nga kyopaletingira mu Uganda no gavumenti neetakimanyako kati twagala okumanya ku masomero gano gavumenti gebadde emanyi nti gasaasaanyizibwamu sente z'abasiyazi twagala okumanya ku kiliniki n'amalwaliro agabadde gajjanjaba abasiyazi bano twagala okumanya ku mabaala abasiyazi bano mwe babadde beegiriisiza Bujingo BBS twagala mukomyewo Abedi Bwanika annyonnyole bannayuganda esente zino babadde bazisaasaanya batya kyetwagala kutunnyonnyola kintu kirala kyonna sitwagala kutubuzaabuza twagala accountability ya sente ez'abasiyazi ezibadde ziyingira wano ate nga mutulaga nti mulwana abasiyazi Yesa leero bitabuse abaana bagamba twagala accountability y'essente y'ebisiyaga kino kivudde kuki kyavudde ku gavumenti ya USA okuvaayo neerangirira mbu ebadde eteeka omuliri gw'ensimbi mu gavumenti ya Uganda okuba ng'epushinga ebisiyaga baagala esente ezi babadde baziteekawa era tuwagala accountability ekitegeeza bino bwe bavangayo ne batugamba mbu bateekawo etteeka era bwe bakusanga ng'oli ebisiyaga baali batukwata ku maaso ekintu bo bakibaddemu bebadde bakipushinga era bino omwana oli byeyayogera mujjukire akaana kali bakayitani Elisha byavaayo n'ayogera n'agamba nti oluvannyuma omwana oyo we yabiteekamu n'atandika okuba nga abyasanguza ebyama baayagala omutta era omwana oyo nakomayo juzi waneeno omulabako ng'agamba nti bannange nze sinafa naye nasalawo ngende ewalako nti kubanga eno gavumenti tekolagana nayo omwana ono yali yeesobolayo kubanga yali musiyazi
n'amala bambi mu kasajja kattu ne kabivaamu ne kalowooza kajja kuyambako gavumenti babanga balwanisa ebitongole ebiri waniino mu ggwanga Uganda ebiporomotinga ebisiyaga. Naye omwana oyo weyavaayo n'atandika okuba ng'ate akola amazima mbu baamutambulirako mbu omwana oyo ne bamuwamba era ekyaddirira kasajja kattu wekaavaayo bwe kati ne kabula ne kasalawo ne kagamba kakabeere ewala kakole ebyako. Abaffe abasajja bano bannange kino kituwa ki ekyokuyiga? Abantu baffe bano abaawambibwa abaami babadde bavaayo bambi abamu tubalaba mu kamera abalina obuvumu okwogera ku kintu kino nga bavaayo ne batugamba nti munnange bantuusaako ogw'obulisa-maanyi mu kkomera. Tuzze tulaba abaana bangi nga babyogerako nti mu makomera eyo nti n'abasirikale baffe bennyini nti babatuusaako ogw'obulisa-maanyi. Abaffe ebintu bibyo bivuddeyo kati mbu gavumenti eveeyo etubuulire esente z'ebisiyaga babadde baziteekawa era nga baziporomotinga batya. Bagamba nti kalyadda kaddadda mbu ennaku z'omumpi ziba 40 mbw'oyinza okubba n'obba naye munnange oyinza okubba akantu katini bwe kati ne bakukwata. Twandibitegedde tutya singa Trump teyajja n'atandika okuba nga ate ayogera ku bintu bino. Abaana bagamba twagala accountability. Pastor Bugingo gwe wadde ovayo ng'otunyonyola ku bisiyaga buli kanaku era ng'olaga nga bw'obwani bujjo bwali omusiyazi. Essaawa ya leero alipoota zivuddeyo ziraga nti Uganda ebadde receiving ssente z'abasiyazi temunnaba kukyogerako. Olwaleero olunaku lwa Sande kya zonna zisabye lwaki temwogera batubuulire essente zibadde ziragawa era twetaaga okumanya muveeyo mutubuulire essente z'ebisiyaga mubadde muziteekawa ye abaffe bulijjo nga mutuwudiisa waniino abantu kye basaba era kye boogera. Hati ntwenda murugeyo mushoborere ripoti ya USA eyeshohwize bwanyuma yo kwereka nti ebire neshohoza sente zikuhika biliyoni 3 zabere nesindikira Uganda kugira ngo epromoting ebisiyaga. Government ya USA ebire nesindikira government ya Uganda biliyoni 30 zikurengamo kugira ngo government ya Uganda epromoting ebisiyaga. Kandi government ya Uganda ezaachira eziteka budget okaba bishereka aha muhero bataka kubeherera Bob Wine bataka kubeherera Bob Wine nguna hajire ebisiyaga omushaza ayeshoborora haje ati nyonshire nyino mukazi nyina abana nyine buri kimwe cyona abagakiri mu komo hebisiyaga kumba rimwe mumbere ni mukwate mwabere mukwata mukaza promoting ebisiyaga nicyo rukwejo mu Uganda hayijure ebisiyaga byinji munonga niyo mu Uganda harimo ebisiyaga abakurya ebisiyaga mu Uganda bijure kati kine action yimu kutekinga yonera against them niwe mukubi promoting ebisiyaga omushabo kazo mwamushishiri kugeza kumushisha nguna hajire ebisiyaga ngumango karazwe president ngutine haratekes yes tina harajiteke ngo Uganda tina harajiteke kumba rimwe mukube hajire murono mu mushishirizi so hatima otaka chebere ngo Bob Wine buri kimwe cyone cyaba mugamba chona bamwe beherera Bob Wine bakabanza bamukomera ebisiyaga hati bamutireho bakamukomera ebisiyaga hati report shohwiri ni yerekati USA ebire ne yamba Uganda sente ziti na ziti kugira ngo egire promoting ebisiyaga. Ekyo kyaza mwamukomaho nguno wa tribalism ekyo nacho kyaza yabereka kandi no mukaza akamushora Western yakamwiha Western yamuteka centre mu Buganda ekyo nacho kyagira mwayetera umpira so na nebindi bironi byije kandi muzakumana mwetera mpora ni mwesinga mpora mugutere mwetebe bannange tusitula amadoboozi buli omu mu lulimi lwe bajja kuwulira era bajja kutegeera kino twagala accountability sente ezo abaana kye bagamba babadde baziteekawa nga wano eno babadde balimba ekintu bakisiba ku bantu balala abatakimanyiiko nako babadde esente ezo baziteeka mu ki babawaza ku promoting ebisiyaga batubuulire era babadde bazipromotinga kyembagambye luli nti omwana yavaayo n'atunyonyola ebintu bino nga bwe bitambula era n'otugamba nti bannange gye basajja abo gye bakolera ebintu ebyo nti waligadde nnyo nti oyinza okutuukawo n'olowooza oba embase nti obukuumi obw'amaanyi obw'ekitalo buli mu bifo ebyo abaffe baani abadde bawa abantu abo obukuumi
era nga bava ku ddiiro ki abaana babadde bavayo ne babyogera kakati kikyo kivuddeyo abantu bagamba mutunnyonnyole. Yes, ate nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Abaana basabudde yali omuyambi wa Honorable Segirinya Muhammad, that is Alex Luswa Luwemba. Ekimusabuza kyeki kwe kugenda ku malaalo ng'aloopera omwagalo, yali omwagalo w'abangi Mr. Update. Bamugambye nti Sebu weewumuzeemu. Mukama wange narwanye era vetting tuyitawo. Mukama wange tewakomyoko ne mukama wange debate. Mukama wange debate najikubye bulati mukama wange. Mukama wange era nakusoosowaza nnyo mukama wange. Kuba mu byonna nagamba mu byonna nja kutambulanga naawe mu buli mbeera mukama wange. Nakakano nkomyewo mukama wange nkulopera olutabalo mukama wange. Mukama wange tubuzaayo ennaku ntono nnyo. Ennaku ntono nnyo mukama wange teweebaka. Mukama wange nkwegayirire teweebaka. Nga bwe wagamba nti oli Allahu Akbar. Muganda wange Luwemba sigenda kera kumacha kusalya musango kubanga Musiramu wakabuyingira nofuna n'erinnya lya Muhammad, so nobeeranga igwe Luwemba Luswa Muhammad. Nengenda kusaba ekintu kimu, eddiini Busiraamu gijje mu katemba. Ate ndabyeko n'Omusiraamu anaasiba ekitambaalo oba naye si Musiraamu. Naye engeri gyekikakata kufa Abasiraamu okusomesa eddiini sigenda kujajinga muganda wange. Nengenda kusaba ekintu kimu, Obusiraamu bujje mu katemba. Busiraamu tetusinza kintu kyonna okujjako Allah. Busiraamu tetugenda ku ntaana kusaba mukisa oba buyambi bwonna. Segirinya yafa, nkusaba obeere ggwe. Segirinya talina gwe yakoppa era tiyesiba mu bigere by'omuntu yenna, beera ggwe. Naye bwe banga kaadi ekutuusizza ku ekyo, nsaba Allah akusaasire agikuwe osange eneekuluŋŋamya. Lwakubadde kirimu bibiri, kaadi eyo gikuwa mulimu ekirungi n'obutagikuwa mulimu ekirungi. Wandibeera ekizibu musajja ggwe. Naye nsaba Allah yakulonderewo ekirungi, ogikuwa oba ogikumma. Naye mu byonna nze nina kye ndabamu ekirungi oba ekibi gy'oli. Naye nkwegayiridde muganda wange sijja kujajinga, naye kikakata kufa kusomesa eddiini Busiraamu. Siraamu tetweyisa bwe tutyo. Nkwegayiridde weegayirize muganda wange. Siraamu omuntu waafa emirimu gye gyonna gikutukawo, asigaza emirimu 3. Asigaza emirimu 3, sadaka tulijaliya, omwana amusabira oba irimu gyalekawo. So kwegayiride muganda wange tokiddamu. Siraamu yambadde kanzu, Siraamu asibye ekitambaala akuli wali. So oli mupya mu Busiraamu naye kankusomesa bwekyo muganda wange. Saba Allah akulungamye. Assalamu alaykum. Obiwulira era obitegedde. Nze wendi kubanga nga batuusaako abaana si basanyufu era nga bawanda muliro. Bagamba omwana ono mbu apulenga nnyo sympathy card. Mbu nga yekusiza kubanga alaga nnyo nga yali muyambi wani wa Honorable Segirinya Muhammad, era beeyongera omugamba mbu kye yakoze kyabadde si kituufu. Naye ate bannange tubeere bantu bakulu. Kana akasajja keekoze obusolosolo ate obususse. Mu byonna bye wandikoze gwe Segirinya mujjemu ebyo katembawo ebyekisiru. Mu byonna byokola muleke omufaawu mule mirembe. Kasajja gwe oyagadde kaadi n'osukka. Tokomye ku kamanyiiro, tewamanyiro omukulembeze waffe n'abafu osazeewo nabo obanyigize mu katembawo. Mulowooza bino tuli mu bintu bya muzannyo? Mulowooza tuli mu bintu bya kusinika mannyo? Kasajja kakulu kwebuza amagezi. Oba olowooza bagenda kukwata bukwasi kaadi bakuwe? Ye bannange ndi wano okubajjukiza, sympathy kaadi wano tezijja kukola. Sympathy kaadi tejja kukola. Nkugambye sympathy card ne tejja kukola. Mama Segirinya ne bwana afena agamba bagikuwe, ne bwana akaba amaziga. Kisajja kikulu kwebuza amagezi. Kirwali kitandise okwekola obusolosolo. Olowooza kati bwogenda kumwana ne bagikuwa. Mukulu bino ebintu si bya kugamba nti gundi bambi mukwatibwako ekisa. Gundi bannanga alabise bwati bamuwe. Maneka na kasajja kanyiiza. Nokatuma n'ogamba ne bannange. Tuli
mu nsonga za ggwanga kavuddeyo katandisa okwekola obumodimodi obusolosolo obw'ekisiru byonna mubikole nesegirinya mumugye mu katembawo ow'ekisiru amagezi gakulemye okweyimirira omutwe olina gwabwere nze nawunya n'okwebuuza kwewunya oba gwokozesa okusala ekkubo abaana nga bakambwe naye waliwo omwami ayogedde ekigambo n'agamba nti lwaki abaana ba Nuupu mwaka nnyo nti bano abantu bonna bammwe naye mwaba bavuma mwabakola ki muvaayo ne muba kwegamba nti mubabwebuula mu bantu nti lwaki omuntu ne woba tomwagala lwaki omulagirawo n'omuvuma mbu watya olunaku lw'enkya nga yayiseemu onaaba okitwala otya nti bano abantu bonna bammwe ba NUP mwabavaayo ne mubavuma mwabavaayo ne mubasesebula mwabavaayo ne mubaanika obuzina nti mwege okuba nga mwekontrolinga bano bonna banakibiina kya NUP betuvaayo ne tuvuma ne twogerera ebibi n'okola ki tubeetaaga mu kalulu ke tugendamu abantu bano tubeetaaga mu buli mbeera yonna tubeetaaga so oyinza okuba tokkirizaganya naye wano eno nti teyandibadde akomawo teyandibadde ajja kukyakawo empenoosi tetwandibadde tubayisaamu eggaali niffe twereka tulaga weaknesses zaabwe fe abakola ki nti nedda abange si byange omwami amaze okwogera nakoncludinga n'agamba nti mwevume kasita mwe beebamu ffe tuba tunyumirwa nga tuseka era nga tuvuddeko eyo nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo mukwano gwange ate tugendeko mu mawulire agatambula waliwo audio ezitambula naye nga omuntu yabadde nazo ye Sami Damaite family ng'agamba nti waliwo omulenzi eyamusindikidde nti waliwo ate enkola mpya eze gye batamanyi kye baagaza abavubuka mbe bakufoosinga okuba nga bakuba ebifaananyi befoosinga nti woogaana ate birala nnyo ulira message ye mwana wange Saamu gyebaleko ssebo n'ensonga ze mbadde njagala okubuuliramu nze ndi bwekyengera mbeera kyengera naye waliwo emmotoka bbiri zitambula mu kyengera ekiro kyengera Nsangi Budo zitambula nga zikwata abavubuka ba biwago nga babakwata nga batwala ku poliisi y'e Nakasozi Buddo nga babatuuza awo nga babakwasa amajambiya nga babakuba ebifaananyi ne bu vidiyo nga babata abagaana nga babakwata nga babateeka mu kaseefu house kaabwe nga batandika obbatulugunya simanyi kigendererwa ekyo kyaki naye naakafuna k'abantu nga 3 be baakakikwatako n'omundi naye wano bamukute yeebuuza ekigendererwa ky'abasajja ebyo kyabadde kibaatukutte ne batutwala ne batukuba ebifaananyi batukwasiza amajambiya lwampaka tetumanyi ekigendererwa ki okunyumiza biri ku kapoliisi k'Ebuddo akakali ku Buddo junior ako kapoliisi ako kwebiri era n'abavubuka abamu babakutte jjo era abamu abaagaanye okukwata amajambiya ago baabaleseeyo bannaabwe naye babatulugunya nga bawulira nga bakaaba nnyo abaagaanye okukwata amajambiya kati kola kintu kimu nga woogiwulidde gisheyaringireko munno agisheyalingire munne just no tube aware naawe omuvuka oba otambula ekiro weebeereremu eno security alert nange nkanze nkimanyi naye wonaagiwulira egenda kukanga naye nga mazima era byonna bituufu biri kwapeninga kati kirinza okuba kati kiri kyengera oba mu bitundu ebimu naye naawe wooli kijja sikusabangako naye kino nkikusabye kwata mu vidiyo eno ogisheyalingire buli muntu afune message eno abeere alert ku kijja tetumanyi kye babaala tetumanyi kye bapanga kuba twawulidde nti ebijambiya bizzeemu ate byebyasibya segirinya mu kufa twadde tumanyi byawedde naye ate babisitudde awo nabadde ayogera ku nsonga y'ebijambiya okubanga ate yazzeemu ate bw'aba mujjukira waliwo abantu bano mbu oluusi baba paledinga
nga bakugambye omuntu w'okwogera gamba gundi yeyantuma kyokka bambi ne gundi gw'oyogerako nga tomulabangako tomumanyi temusinkanangako oluusi bino ngeri gye babeera ba public figure nti osobola omulaba ku tv ebifaananyi byawe bitambula n'omulaba oluusi ng'ayogera n'ogamba ye naye nga temusinkanangako takuwangako ddiiru naye lwakuba bakugambye nti yogera oyo naawe bambi n'owaayo. Waliwo omulenzi gwe nalaba oba yalagawa ebiseera ebyo waliwo yavaayo ng'akaaba mu maaso ga kamera ati bannange binayogera byali si bituufu bankakabikake nti n'omuntu gwe bagamba simulabangako. Oba ojjukira waliwo n'omwami yavaayo n'agamba nti omuntu eyamutuma okukola ebintu yali Erias Lukwago era Erias Lukwago mulundi ogwasookera ddala okumulaba ng'atidde nnyo n'agamba bannange nze naye ekirungi oli yateekako Major Erias Lukwago awo nno n'ajjamuko kutwane n'agamba nze sibangako mu magye oba oliyawo naye biibyo tuli ku NCK TV kugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona woosinzidde sigala naffe tovaawo.